Abatuuze ku byalo bina okuli Muyira, Kajaga, Bulola ne Bwansule ebisanga mu ggombolola y'e Kamengo mu luka gw'e Muyira basattira olwannannyini ttaka okubakako okwegula ate bo nga tebalina busobozi. Bano baliko omusajja ategeerekese nga Ben Nsumba abatadde ku bunkenke nga basaba okwegula oba okutwala ekitundu ku ttaka lyabwe kye bagamba nti si kya bwenkanya. 50% ng'ettaka tulikuumidde emyaka 3-5 nga liri mu mannya ga Ssebuggulu nojja noga nti otwala wakati ate bw'oba totutte wakati emiliyoni ne miliyoni zino zijja abantu baffe ffenna abali wano tuwenda kulumizibwa. Ettaka eryogerwako lya Ssebuggulu wabula okusinziira ku batuuze yagaana obusuulu kyokka nga kyekyokulwanyisa kye balina obutagobwa ku ttaka. Omuntu ayagala kuwa busuulu bwempa obusuulu mba mmenya etteeka inange siina kino tewali gwe bakase nti totwala kyapa omuntu akyagala akitwale kubanga abasinga abali wano bonna tebalina maanyi ago wabula busuulu. Okunogera ekizibu kino eddagala abatuuze nga bawerekeddwako omubaka w'ekitundu Hilary Kiyaga basisinkanye nannyini ettaka okukakasa oba nga ddala Nsumba byayogera bituufu. Ono Ben Nsumba wategeereza nga ye bw'atannakaka muntu yenna kwegula wadde okuwaayo ekitundu ku kibanja kye nga takkiriza. Tubitambuza n'oyo yekka akkiriza. Era ebbanga nzize nkyogera nti omuntu awulira nga tannakkiriza ensonga ze tutambuza tetusobola mukaka era tetusobola kukola kumugendako na kifuba. Ono omubaka Kiyaga wasabidde nannyini ettaka okwongera okwetegereza enkola gye bakaka abantu mbu ebibanja byabwe bisalibweko n'ensonga y'obusuulu eyongere okwetegerezebwa. Etteeka libawa amaanyi ago okuba nti bw'aba teyeeguze oba bw'aba nga bamupimye nga tawaddeeyo percentage asobola okuwa obusuulu. Baba famire ya Ssebuggulu bategeezezza nga bwe bagenda okwongera okutunula mu nsonga y'abasenze baabwe newankubadde tebalina kigendererwa kyonna kyakubagoba ku ttaka. Tetujjanga goba muntu era tetukyagalanga era tetukirowoozangako era tetujja kukikola byebyo byange. Ekirabo ky'obulamu Mukama ky'otuwadde